Akaseera kano kabeera ka lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde omwanjuzi Kituusa Muhammad. Enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga ebimu okusinziira ku alipoota ze tufunye. Ettebe yawezezza milimitazi 7.4, Masindi 3 so nga ate Soroti M. Tugezezaako n'otekenenya ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaga nga waliwo empeweevu ezikuntanga ziva mu gabira g'e Congo nga zikwatagana n'ezo ezifutuka eri ku Seguyanja Buyindi nga ziyitira ku nnyanja Nalobale. Era n'olw'ensonga eyo mu biseera by'okumakya tusobola enkuba okutonya okusinga ddala ebitundu ebyebunguludde ennyanja Nalobale nga okyebudde eri ebugwanjuba so nga ate ebitundu ebisigadde awo tusuubira omusana okwaka. Wabula era mu biseera by'olweggulo tusuubire kuba eno okweyongera okutonya okusinga ddala ebitundu ebisengebwawo ebugwanjuba ne Masekati era n'ebuvanjuba so nga ate ebitundu ebisigadde omusana gujja kwakanga gukubakubamu. Ebbuguma era waggulu tulisuubira okutuukira ddala ku diguli za 33 mu bitundu nga Acholi, Teso, Lango okutuukira ddala eri mu Karamoja so nga ate ebuvanjuba 28 Kampala, 26 Masaka, Mubende, Mbalala 27 so nga ate eri Musozo mu Kabale 23. Era bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga Dubai tusuubira omusana okwememula ebbuguma okuba ku degrees 35. Ebisingakaawo ojja kugenda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe beera bulungi weraba.